Bino bimu ku bisigalira ababbi bye balesaawo oluvannyuma lw'okusalamu ku nte z'abatuuze empije olw'ennyama ne bakuulita nayo. Ffe abanaku abasobola okubeera nga tweyimirizaawo okubeera nga olunda akasolo ko ne bakatwala. Abantu emirimu gibaweddeko gavumenti yabawa essente z'egamba nti za Parish Development Model n'emyuga. Abantu ne bagula ebisolo, abamu baagula embizzi, abalala baagula embuzi, abalala baagula ente, naye ate tetumanyi bakiba zisomba. Okusinziira ku batuuze, ababbi bano abatuuzizza ku nkato mu kiseera kino balumba mu budde bwa kiro eyo mu matumbi budde. Zabadde ziri nsawa nga 9 zigenda mu 10. Mpulira ekintu kikuba waweera ninfuluma nincekinga embizi zaffe ninsanga weeziri. Bwe namala kusanga weeziri nimpulira embizi ekaaba. Bwe namala kukaaba ningendayo ababbi nibadduka embizi ninjikomewo. Emmotoka nejja n'epaakinga tetwamanya lwaki epaakise tugenda okukeera ku makya ng'ente bagibbi. Bwe bamala okuzibba ate ne bazitta ssaako n'okuzibaagira we bazibbidde. Ate abalala ne bazitambuzaako akabanga okutuuka ku kyalo ekirala. Kati nga olunaku lwajjo waliwo ente eyabbiddwa n'esangibwa nga gye bagibbye ate bagitidde ku kyalo kirala. Kati olwaleero wano erufuke waffe baba bagibbye bubezi, ente badde ya bitanga bagireese ne bagisalira mu kalitunsi, situmanyi obaani yabagobye ndoza batuteeka ekipinga kimu sayidi enta zikale zonna nnyama eri awo. Kyokka bwe bamala okuzibaaga batwalako nnyama yokka, ebisigadde ne babibalekera awo. Baleseewo ebyenda ne balekawo amagulu ne balekawo ekifi ekitonotono. Mbu babba buli kika kya kisolo kye bakutteko nga n'enkoko tebazitaliza. Ebisolo by'abantu buli wiiki batwala ente z'abantu, embuzi n'embizi n'enkoko. Oba kabizi oba kate oba nkoko ng'ezo baziyoola buyoozi gwoba weebase owuli amapiki kiro. Bagamba nti obubbi buno bubasusseeko nga kati babula kusula wabweru nga bakuuma ebisolo byabwe naddala mu kiseera kino ng'ennaku enkulu zibindabinda. Omuntu alina kusula n'atunula kati ndina kubeera ninchekingako kubanga buli time. Abantu baffe ebisolo tetumanyi oba bagenda kusulanga nabyo ku buliri kubanga babiyimbula ekya n'eggulo. Okuyisaawo obulungi enteekateeka zaabwe bagamba nti ababbi bano bamala kuggyako masannyalaze mu kitundu babeera bagenda okubba. Bakutula waya z'amasannyalaze ezo ne baggyako amataala ne tuba nga tetusobola kulaba biki bye bakola ekiro ekyo. Embeera eno abatuuze bagamba nti esinze kuva ku bwavu so ng'ate abalala bakitadde ku bantu ababeerimbiseemu be bagamba tebamanyi gye bava. Kati mu bwavu bwabwe ate baagala kweyubulira mu bannaabwe. Mbu kyokka beekubira enduulu ku poliisi ebatunuulira kyamuli nga Salambwa lya Nsenke. Twakwatako lumu omuntu eyo wansi eyo ne tumuleeta mwero si wano naye twayita chairman yalemera mungu. Naye bw'otuuka ku poliisi bannaye banzibye ente yange ate nakiyaga leeta obujulizi ate bo kati abantu batandise okutogenda ku poliisi okuwaabayo kubanga nayo tebakyesigayo. Balajanidde ab'ebyokwerinda okubataasa ku mbeera eno. Kintu kye tusaba gavumenti yabadde egezaako okutuyamba ku security ne twongeramu ku maanyi nejja nekwatagana n'abantu aba wansi ne tusobola okulwanyisa. Twogeddeko namyuka RDC w'Empigi Sadi Mwanje ku nsonga eno n'atutegeeza nga kino kati bwe kituukawo omulundi ogwokubiri era nga bakyanoonyereza bamanye obanga kino kye kibinja ekyasooka obanga bano balala. Era nayo tunaba kibinja kipya ekyokukola tukimanyi mu by'okwerinda. Alabudde nga batagenda kutuula butuuzi bazinga emikono nga batuuze bakaaba. Ekitera okuleetawo ekyo ze kafyu ze twateekawo ku makubo. Obumanyi bw'amateeka bweyongedde nnyo mu kiseera kino mu ggwanga okutwalira awamu.